Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi washabihi alladhina jahidu ma'ahu ajma'in wa ba'd. Bagoberezi bannange mwenna bali ku mukutu gwaffe omuganzi Rawda Islam Media Uganda wamu n'emikutu emirala okutwalira wamu, tusaba Allah bashitiwa berenga abasiima. Mu studio budde waffe bwebwo tulimu ne mukadde waffe era nga bulijjo Sheikh Abbas Zubairi Senkuba addamu ebibuzo byaffe ku mukutu gwaffe oguno omuganzi ogwa Rawda Islam Media Uganda. Omwajuzi wa programu Sharif Muhammad Nagwere Abu Basam kiriza inshallah mbudde obutali bwa wala nnyo mukadde waffe atubuuzeko tule ku ddoboozi lye tweyongereyo inshallah ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أبولي زبا روضة إسلام ميديا نيمي كتجفي تبوزا كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sheikh mibuzo byaffe baganda batubuuziza yabe byasigalawo biringa mukaaga kiriza mukadde waffe osoko bibajjiremu inshallah ta'ala. Allahumma amina. Sheikh abuuza nti bwe bansaba sente z'edduwa eya muzeeyi wange yafa, Sheikh nkole ntya kubanza edduwa sizigendamu? الدعاء أقول بالله التوفيق. الدعاء ويجتيب الله تبارك وتعالى توقع بما بيقان أصلي الدعاء إمانيك الدعاء تويجتيب الله تبارك وتعالى يتلقي لكم سلام القرآن في غير آية سمو آيم قال الله قام انت وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. Omulezi wa Allah yaganti munsabe nja kukola ki? Nja kubaanukula. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Abo abekuluntaliza ku ibada yange yokunsaba bakuyingizibwa omuliro. Wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala natulaga nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata ad-da'i إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. توala bango wekitiibwa Allah agamba nti abadde bakubuuza gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunze bagambe nti ndi kumpi nnyo nze Allah. ujibu da'wata ad-da'i nyanukula dua ya buli ki ya buli muntu yonna idha da'ani bwaba akoze ki wabansabe buli musabi yenna Allah ayanukula dua. Allah nagat falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bagamba baddu banukule mulanga gwange ekyokubiri ba nzikirize nze Allah wabeera kuni kyagambi kikole Allah ajja kukkiriza edduwayo. Obujulizi obulala nabbi yaganti ad-du'a huwa al-ibada. Sunan Abi Dawud ne Musnad nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ad-du'a huwa al-ibada. Okusaba Allah kwe kusinza. Wabula waliwo engeri gye tusabamu wano mu Uganda, engeri eyo si ntuufu era tugikubiriza abantu okugivaako ey'okukuŋŋaanya abantu n'okuŋŋaanya bubaani daira nitutuula saako netutandika okubeerako ne aya zetusoma mu Qur'an wetumala okuzisoma ne tulowooza nti yo dduwa ya gundi nga bwetugenda tulaamiriza ku bubaani oba Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu olibo wasoma erinnya ly'omuntu. Enkola eyo bannange si yaffe ya Busiraamu, wabula abantu bakoppa ki? Bakoppa nkoppe. Tukuutira Abayisiraamu okwewala enkola efaanana bwetyo. Ojja gisanga mu Uganda wano mweri mwona ddala mbakadde baffe abakulukulu. Ojja gisanga e Kenya bamubagiina n'Abatanzania n'Abajuzul Kamaru. Bid'a min al-bid'i kuzuula mu ddiini. Ati singa oli bamugambo contributing mu dduwe yateeke mu la tetuteeka mu bintu bifaanana bwe bityo ki kabeeri taata nga yagambye ekiri mu
muntu kuyingirira hukukillah wekitiibwa Allah kyeyagaana ku lulimi lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli takkirizibwa teekamu yadde single coin. Allah agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti iyyaka oba iyyakum wa muhdathatil umur, mwewale okukola byesikoze nze Muhammad, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kuba buli wemukola kyesikoze muba muzudde, wa kulla bid'atin dalala, ate buli wemuzuula oba ogguddewo ekkubo lyaki. Oyagala kitaawo abeere mu kkubo lya bubuze, muyambako buyambi ku kitaawo kuva ku kkubo lya bubuze. Kati toteekamu yadde single coin n'ebisigadde taata mulongoosa gyali. Ekyokubivunaanyizibwa bwe okuyigiriza kitaawo edduwa ki, edduwa entuufu. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Naam Sheikh, barakallahu fika. Sheikh, kibuuzo kyaffe namba 2 abuza Sheikh, singa omwami wo aba omwami wange akugamba nti ngenda kuwa talaka emirundi egisukka mu 10 nga buli kaseera akyogera, kyokka ng'omusajja yalina ebikolwa byakola ebitakusanyusa naawe ng'omukazi, kyokka bw'omugamba nti kati gimpe ate agamba nze nali nsaaga, Sheikh omwami yalamulwa atya? Kusaagira mu mateeka ga Allah. Allah aga nti wala tattakidhu ayati llahi huzwa, suratul Baqara. Bannaye temufuula amateeka ga Allah agokukola ki? Era aya ezo zaali zoogera ku talaaka. Allah mweyogerera ekigambo ekyo, la tattakidhu ayati llahi huzwa, temufuulanga amateeka ga Allah ag'okuzannyiramu okusaagira mbwe mutyo. Wabaga nti abadde asaaga talaka ya aina musango gwa kuzannyira mu mateeka ga Allah, naye talaka tebamala gagizannyira mbwe batyo, tomala gatiisatiisa nayo muntu bwotyo. Olwo hadithi ng'erimu obunafu ng'eraga ekyo ganti thalathun jidduhunna jiddu wa haziluhunna jiddu, ebintu bisatu tebabisaagiramu. Bw'osaaga oba okakasa, ne bw'oba okakasa oba okakasa. At-talaaqu wal-itaaqu wan-nikaahu, oba nikaahu wa at-talaaqu wa al-itaaqu. Omuntu okubeera nga awasa, tebazannyira mu byakuwasa, tebazannyira mu talaka, tebazannyira mu nsonga zikwatagana kutamuddu, tubizannyiramu. So barakallahu fikum, mugamba alikirawo okuzannyira mu mateeka g'eddiini. Saballah kimutaase. Sheikh, kibuuzo kyaffe nganaga nti erinnya ye Abdallah okuva e Bulaga. Abdallah abuuza nti omulimu gw'okusiiga enjala seeka guli halaali oba guli haramu? Omusajja takkirizibwa kabeere musikyala takkirizibwa kusiiga njala ezo. Enjala bazisiigako Cutex. Abawalimu bakikkaanyaako nti Cutex oyo ali haramu olw'ensonga takkiriza mazzi kuyingira mu njala. Abamu bagamba nti akolebwa mu masavu ga mbizzi, waliwo aboogera ekigambo ekyo. Cutex akolebwa mu masavu gaki ga mbizzi, mu kkala zonna ze bamukoleramu waali mwewaze. Abakyala baali badde bakozesa hina, obanga oli mukyala nga gwosiiga enjala, tukukubiriza siiga, naye siiga hina, tosiiga mimma harrama Allah. Allah tabaraka wa taala byafuula ki haramu. Ensonga eyokubiri, omusajja takkirizibwa kusiiga bakazi njala, takkirizibwa. Akyuse afuna omulimu omulala insha Allahu taala, Allah jamuwa muteeramu omukisa. Ne bwaga nti omulimu gwa kukola haramu la ayezo okukakkanya amaaso anasobola ate kiringango omusajja era okubeera nga yakola enviiri z'abakyala. Kati aya z'okukakkanya amaaso wekitiibwa Allah yagaa nti wakul lilmuminina, gamba abakkiriza abasajja, yagaa nti yaguddu min abasarihim, bakakkanya agamu ku maaso gaabo, wayahfadhu furujahum. Ebyo nno mwana wattu bitambulira wamu. Oli buli wakakkanya amaaso obwereere abuteekako olukomera, ate buli wagaana okukakkanya amaaso atera okuwaba illa marruhim, okujjako Allah gwaba akoze eki, gwaba asaasidde. Allah atusaasire atuwa okukakkanya amaaso. Kyabulabe nnyo omusiraamu omukkiriza
omusajja kubanga ate yasiiga enjala z'abakyala kyabulabe. Naffe tubeera n'obweraliikirivu nti akyala baffe tebali seefu. Allah atukuumira abakyala baffe. Ate abakyala ne weewuunya osanga abakyala nga ye ayagala musajja yamusiiga. Audhu billah. Saba Allah tutaase. Barakallahu fiikum. Saba Allah tubitegere ebigambo ebyo. Sheikh mwanyi naffe bamuganda affe abuuza nti omuntu seke yeerusa alamulwa atya mu busiraamu okweyerusa? Okweyerusa si nkola yaffe ng'abasiraamu. Lwaki? Tagyiru khalqillah, kukyusa butonde bwani wa min a'mali shaytaniya, kiri mu mirimu egyaki egya shaytaani. Allah obubumba bwe yabumbirako omuntu yali badde abukuuma. Shaytaani yeewera. Suratu Nisa kanti waqala la attakhidhanna min ibadika nasiba mafruda wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. Yagamba sitani nti la attakhidhanna min ibadika nasiba mafruda, ngenda kuteeka mu baddu bo Allah omugabo mafruda nga gwateeka nga teri agenda kumpona mu bantu. Sa Allah atutaase shaytaani yakolimira. Shaytaani wetu yewera yaga nti wala umanniyannahum wala amurannahum. Kyensinga okwagala sitaani yagamba nti wala amurannahum, ngenda kubalagirira ddala afala yubattikunna adhana al-an'ami, bagenda kusala n'amatu g'ebisolo nga beeraguza bakolerako shiriki. Wala amurannahum, ngenda kubalagirira ddala afala yughayyirunna khalqa Allah, bagenda kukyusa obubumbwa Allah bwe yabubumbirako. Enkola ya sitaani. So Allah atukuumira obubumbwa bwaffe. Neewuunya n'abasajja, musajja Allah yakutonda oli muddugavu, oyagala mukyala ate mweru. Akati ate gw'okimanya oli muddugavu, lwaki oyagala mweru? Kyolidde oba oyagala omweru genda owasa abeeru, bamanyikiddwa gye bakola ki, gye bali. Genda owasa abazungu, genda owasa abawarabu. Naye oli mufiriko, oli muddugavu, Allah akugeredde, ate gw'oyagala baki. Tetukugaana kulonda mweru, naye ate leka kuddira, teekawo mbeera egenda kuwaliriza bakyala kubeera nga bakyusa bubumbwa bwani Allah bwe yababumbirako. N'abakyala twongera okubeera nga tubawa advice eno nti mwewalire ddala enkola ey'okubeera nga mukyusa obubumbwa bwammwe oba okukyusa kkala. Kyabulaba omukyala okukyusa kkala ye nga Allah yakubumbira ku kkala ya buddugavu, gwate n'oyagala okyusa obeere naki nanjeru. Ekyo min a'mali shaytaani. Saba Allah tabaraka wa taala atutaase. Waliwo abamu abayogera ebyawukanako n'ebyo, naye tetujja kubyogera. Barakallahu fiik. Naam Sheikh abuuza muganda waffe ti darusu wetandika mu masjidi nzikirizibwa okusala sunna oba ntula n'ensoma ebisomesebwa? Singa tusanga basomesa mu muzikiti, ayyuhuma nuqaddim, njaga kusala sunna ate basomesa, ntandikire ku kinsooke ntulewo nsome oba nsooke nkole ki, nsale sunna. Ebigabo by'abawali bingi, naye ekiri awula kutuula kusoma. Ekiri awula kutuula kukola ki, kusoma. Lwaki? Ilmu teriyo kigiri waggulu. Ate sunna ilmu yatteeka, talabul ilmu farida. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba okunoonya ilimu kyaki kyatteeka. Ate kibayita sunna, tahiyatul masjid sunna. Katosobola kukarana baina alfarida wa sunna. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'amala okwogera ekigambo ekyo, Imaamu Ahmad ibn Hanbal yagamba ti talabul ilm la ya'diluhu shay. Okunoonya okumanya teriyo kisobola kukyenkana liman sahhati niyatuhu, kwoyo nga nniya ye eri sahihi ntuufu yakunoonya kumanya. Bw'obanga ogenda kunoonya kumanya n'osanga we basomesereza irimu, Allahu akbar, sooka otandikire kutuula owulirize ilmu, wanaamala ojja kukola ki, ojja kusaala sunna okusinziira ku kigambo ekyo. Yagamba nti Imaamu Ahmad era yayogera mu bigambo naga nti talabul ilmu afdal min salati nafila.
yagamba nti okunoonya ilimu kisinga essala za sunna. Imaamu Ahmad ibn Hanbali naye byonna yabyetooleza ku nasi. Kunoonya ilmu kusinga salatu nafila, essala ya sunna. Kitegeeza ki nti omuntu yalitandikiddenga ku ilmu. Olaba we basomesereza teekawo nnyo essira okusinga n'essala ezaki eza sunna. Wallahu ta'ala a'lam. Wabula waliwo abamu ku bawalimu abalaba nti oli bw'abanga ekimuleesesa ilmu yasooka akole ki? Asaale sunna. Ayinza okubanga ekimuleesa ensonga ndala. Abamu ne balaba nti ayinza okubanga ilimu gye bayigiriza mu muzikiti teri mu ulumu ezaki zitteeka. Mithalu dhalika asanze bayigiriza department etali ye, bayigiriza bya busuubuzi, ye ali mu bya bulunzi. Mithalu dhalika akati yasaale sunna ye binabi asobola n'okubireka. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Afika barakallah. Naam Sheikh, abuuza ekibuuzo nti njagala kumanya we nnaaba olunaaba olwa bulijjo nga si janaba, sooka kufuna wuzu oba nsobola okusaala wadde nga sifunye wuzu? Okunaaba kwa janaba oba ennaaba ya sunna yonna ekiri mu sunna kusooka kufuna wuzu. Bw'atyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yayigiriza Aisha radiyallahu ta'ala anha, yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali anaaba janaba yatandikiranga fi ghusuli madhakirahu, kunaza private parts ze. Naam. Nkitegedde naye n'ekya janaba kitaddeko, naaba olwa bulijjo olwa janaba. Kakati bw'abanga tanaabye janaba era naye ennaaba eya bulijjo asooka kufuna wuzu ye sunna. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigambibwa nti n'ennaaba ze za bulijjo yasookanga kufuna wuzu. Ne bw'omaliza okunaaba olunaaba olwo tewali bwetaava ate bwakudda mu kufuna ki? Okuggyako ng'ofunye ekizuusi kasobeera n'enniya nga yakwetukuza kunaaba, tewali bwetaava ate bwakufuna ki? Okunaaba omuntu bw'aba anaabye n'enniya ey'okunaaba ya sunna teri bwetaavu bwakuddamu kukola ki? Kufuna wuzu. Wallahu ta'ala alam. Ne bw'aba yafunye kasajjaita nniya, olaba kuno okwa janaba ne bw'aba teyafunye wuzu era naka akola ki? Asigala nga ali kuwulikira. Era osigala oyitwahi. Okunaaba kubunya ebiyungo byonna kasoleete nniya entuufu. Buli kiyungo kyonna kiba kikoze ki? Kinaabye. Allahu ta'ala alam. Naam Sheikh, abuuza nti omuntu bw'ampa ssente ku dduuka nga ssente ezo ziyiseemu nemmudisa ssente ezo eziba ziyiseemu, Sheikh agamba nti bwe baddamu ne bazimpa ssente eziyiseemu nenzisigaza kiba kibi? Kiba kibi nnyo. Kiba kibi nnyo tozisigaza. Buli bazikuwa eziyiseemu zizeeyo si hakiyo. Ayinza okuba yeerabira. Oli abawo ne bagamba nti kyenayagaliza embazzi yagasudde. La totwala ssente ezo si zizo. Omuntu olina okubeera ng'otwala ssente ng'osinzidde bitiibi nafsi l-insan. Omuntu amaze okukkiriza nti nzikuwadde mu bulungi naye yeerabidde oyaba tazikuwadde mu bulungi, zaayo haqqi yani. Ozitwala ezo 10,000 ne zifuuka ekizibu ewo mu nsimbi zo z'otutte, n'otwala emitwalo 3 ne zifuuka ekizibu mu nsimbi zo. Allah atusonyiwe. Embeera y'abantu twagiyitangamu nnyo ng'abantu alowooza alhamdulillah nfunye. Okwerabira kwa munne akutwalanga ki? Akutwalanga mugano naga nti alhamdulillah Allah ampadde sizaayo, era omulaba nga tavaayo, naye zaayo haqqi y'abanno siiyo. Zaayo haqqi y'abanno siiyo. Lwaki tebagikuwadde natiibi nafsi? Tebagikuwadde mu bulungi hadde beerabidde, era bw'ategeera tasobola gikuwa aslan. Kati muwe haqqi ye abeerenga. Ziyinza okuba nga y'emmaali eyimirizaawo edduuka, kati ate bw'onaagitwala enkya tojja mumusangawo, ojja kgenda okusanga ng'akoze eki? Nga agudde. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Sheikh agamba manya Shamira afulo mu Kibuli. Shamira abuuza nti seeka singa omusajja amahale gange teyagamalayo yampawo ga bitundu, seeka biki byenyinza okukendeeza ku musajja ebyomukolera?
tukugamba shamila addul haqqa allazi alayka was'alu allaha haqqaki tuukiriza obuvunanyizibwa Allah bwe yagamba okutuukiriza eribbaawo tokendeeza amma wabaganye okutuukiriza amahalo gakuwa saba Allah abeere nga amukamulamu amahale go saba Allah ajja kuleetera n'ebisinga kawo insha Allah nabbi bwatu byagamba ku bakulembeze n'abakulemberwa bonna kubanga teri kubuusabuusa omusajja mukulembeze eri mukyala we nabbi sallallahu alaihi wasallam bamujja baganda mugenda kujirwa abakulembeze nga abakulembeze abo bali azamanya tubafulumeko nabbi kanti la takhruju alaihim tumbafulumako hatta taraw fihim kufran bawaha min Allah alaykum burhan okutusanga mbalabyemu obukafu bwenkunala wa Allah nga musobola okubeera de burhan oba obujulizi obulaga nti abasajja baki bakafuwala natugamba kumbeere okutulyazaamanya nti addul haqqa allazi alayk gutuukiriza obuvunanyizibwa Allah bwe yagamba nti olina kubeera mugonvu gyali naga nti was'alullaha haqqak ate saba Allah gwe bye bakoze eki bakulyazaamaanyiza bisabe Allah jabbireeta mu ngeri yonna barakallahu fi Sheikh kibuuzo manyi naffe abuuza agamba nti kituufu okusaala esswala n'ensoma essuula endala oluvannyuma lwa al-Fatiha naye nga essuula eyo nzijja ku ssimu yange kuba essuula ezimu sinazikwata bulungi mutwe amaze al-Fatiha kati essuula gyazzaako akiza okugijja ku ssimu tumugaa nti ekisinga obulungi asoma ezo ziyakwata mu mutwe newankubadde nga nakiri haramu naye asoma ezo ziyakwata muki ziyakwata mu mutwe lwaki nti Allah tugaa nti faqra'u ma tayassara min al-Qur'an faqra'u ma tayassara minhu soma ebikwanguyidde mu Qur'an omuntu talina bwetaavu busomesa zatakwatanga nga hina ziyakola ki ziyakwata kubanga ma tayassara min al-Qur'an ma hafidhta min al-Qur'an kyoba wakwata mu Qur'an kyoba okola ki kyoba osoma barakallahu fikum jazakumullahu khair nam Sheikh muganda fabuza ti sekansira musebukulu naye ebiwandiiko byange byonna bisoma manya ga kikatuliki Sheikh nkoze ntya okusooka kwa byonna amanya ago goyina ag'ekikatuliki tewaliwo obuzibu kubeera mu biwandiiko bigasigalemu bwoba oyagadde okugajjiramu ddala abamu kuba wali mbala bakyabukkiriza oba oyagadde okugejjirako ddala ne mu biwandiiko abamu kuba wali mbagamba nti kyabukkiriza olwa hadithi egamba nti wa an takrahu wa an yakraha an yauda ila al-kufri ba'da an kharaja minhu kama yakrahu an yaud an yuqdhafa fi an-nari omukkiriza omutuufu kwolabira nti aliko akamwenyumwenyu k'obukkiriza kwe kutamwa okubeera nga addayo mu bukaafu waliwo abantu nga buli waatunula ku linnya lye lyalina mu bukaafu awulira ennaku n'ebikolwa bye yali akola olw'omukyalo omu Allah musiime yagamba nti ng'omuntu tannaba kuva mu bukaafu si kyangu kuzuukuka amala kuva mu bukaafu n'alyoka azuukuka nti mbadde mu dalal mubin mwatandika okutegeera ndi mutuufu mbadde sinaaba emanju mbadde sigenda naki nakadomola mwatandikira okutandika okutegeera ebintu bya bulijjo ti mbadde nsinza bakatonda basukka kuomu abitegeera amaze abanga awo wamusa okuva mu tulo kati waliwo abantu ababeera n'enzikiriza saba Allah bakuumireko embeera eyo so amanya okubeera mu biwandiiko la basabihi amanya abamu kuba wali mbagamba nti alaqatul asma ma'al iman akakwate kamanya n'obukkiriza weekali kutuuma amanya malongoofu wetutuuma Joseph eri wetulisinkana nga Joseph linnya ddungi terikirigana kulituuma musiraamu kyewunyisa nti twasomanga n'abayizi mu university abava mu South America ng'oli bamuyita Martin naye abawarabu bali atula Martin nga ye Martin olinga bamuyita Joseph olinga bamuyita Peter bagira Peter yes ngali erinnya lye buge bamutuuma akati ye eri bamanyi nti mannya ge maki malungi ge batuume waabwe kakati wekiba omuntu bamutuuma bwe batutugamujjeko laalala siteeka gamujjako ge mannya ge waabwe ge bakola ki ge batuuma abazungu gana amanya ge baali tege batuume waabwe
nabo warabu amanya ge batuleetera wano nabo ge batuuma ewaabwe kati era newunya nnyo abamu ku bantu abalowooza nti womala okusiramu ku olw'amanya gaaga wano gakole ki abasahaba bangi ng'amanya ge bayina nga tebannaba kusiramuka ge bakola ki ge bayina Umar ibn al-Khattabi waliwo tebakyusa wabasanga basahabiya n'abakyala bameka bebaga nti bamukyusiza erinnya okujjako nabbi amalanga kutunuulira linnya nti erinnya eryo lirimu obuki lirimu obuzibu mu makulu ng'oli omusajja gwe bayitanga kunakuwala huzun yajjanga erinnya nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yatafaal maa hazihi al-asami oluusi yagambanga nti omuntu osobola okuweeraguza n'erinnya eryo eriba bbiri sobola okuleetera obuzibu kweraguza kuli haramu naye amanya tukkirizibwa okubeera nga tusobola okukola ki akati nabbi amugaa nti kale singa okyusa erinnya eryo ne weetuuma Abdurrahman naga nti dhaaka al-ismu allazi sammatni ummi eryo erinnya maama wange lyekola ki nabbi naamuvaako nga takyalina kyamukola waliwo omuntu nga ye yalema tategeera bintu basahaba baga nti maata hazina so watabeerawo mbeera eyo yonna nga erinnya ly'omuntu tulirabye amakulu malungi kalibeere lya Luganda nga tutegeere oba kijje ekifaananyi eri olina amannya go wano olina erinnya bakuyita Mukisa mathalan tulina abaana bayita Mukisa Mirembe na Mirembe Mugerwa kati ogenda okutunuulira erinnya eryo Mukisa nga lyerinnya lyennyini eryo essiraamu ettuufu omwana mutuume Mukisa yes linnya siraamu ki tuufu obwe busiraamu bwennyininyini kutuma mwana amannya amaki amalungi barakallahu fikum jazakumullahu khair amina baseka wallah tobitegere ebigambo ya rabbi Sheikh agamba amannya ye Lugelago Salim from Juba town lwaki Allah yassa surat al-Fatiha yaka kusababu nuzul surat al-Fatiha sijimanyi ko sababu nuzuli wabula tumanyi ku fadail surat al-Fatiha obulungi bwa suratu al-Fatiha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abi Sa'id ibn al-Mu'alla yagamba nabbi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li abi Sa'id ibn al-Mu'alla yamugamba nti la uallimannaka as-sura ngenda kuyigiriza sura fi kitabillah a'zama sura yajita la uallimannaka a'zama surata fi kitabillah a'zama surati fi kitabillah ngenda kuyigiriza sura ekyasinza okubeera ey'amaanyi mu kitabu kya Allah tabaraka wa ta'ala qabla an takhruja min al-masjid oba qabla an akhruja min al-masjid nga sinaba kufuluma mu muzikiti فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج نبي يقال فرم مزكتي قال له أبو سعيد نام قام بن المعلى يا رسول الله قلت لتعلمني أعظم سورة من كتاب الله وانغام يوغenda kunjigiriza essule kyasinzo okubeera ey'amaanyi mu kitabo kya Allah nga tonnaba kufuluma naye nkulaba ofuluma nabbi namugaa nti hiya suratul al-Fatiha سورة الفاتحة نبينا علينا ناقانتي الله ما أنزلها في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل الله تجسانغا يوم التوراة يد منجيل يد مزبوري teri yo sura Allah je yasanga yinkana amani gayo al-Fatiha Nabi sallallahu alaihi wasallam yajita suratul ruqya sura yajituma suratul ruqya Nabi sallallahu alaihi wasallam najituma ummul Qur'an mama wachi al-Qur'an wajituma fatihatul kitabi bajituma al-kafiya bajituma ash-shafiya bajituma ar-ruqya bajituma al-mujzi'a الشفاء أقول نمنيا سورة السبع المثان القرآن العظيم أقول نمنيا سورة الفاتحة نينغا قلنا غينا أمكولو أغلقا أوا أماني سورة الفاتحة بارك الله فيكم جزاكم الله خير Sheikh nsaba kuntangaza mu kuswala y'omutambuze atema kuswala okumala ennaku meka nga ali mu lugendo omutambuze
bwa atambula n'agenda mu lugendo ebigambo by'abawali mu bingi ambaga nti naku zibeera 3 zimuyambako okufuna state visa bw'aba agenda kubeerayo akabanga kangi waliwo abantu ng'agenda kumalayo ebbanga ddene abalaba nnya naye ala kulli ennaku 3 zimumala okubeera nga atema kuki ku ssala wallahu ta'ala alam. Sheikh kiva kuki okwayo yennyo mu swala era nkoze ntya okukiwona? Okwayo mu swala okwayo konna nabbi yaga nti attathaubu mina shaitani okwayo kwa sitaani. Bwatu yatugamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha tathaaba ahadukum falyadfa'uhu yenna abayayuya asalama gezo kutangira okuki kwayuya inza okutangira n'omukono inza okutangira n'akatambaala oba n'ekintu kyonna bwatu byagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era okwayuya yayuye nnyo abawalimu aba ilmu ekwatagana n'amajini bagamba nti omuntu oyo kutulabira ayinza okuba alina ebitonde ebimukola ki ebimusumbwa sallallahu tasubibwe ebitonde ebyo. Allahumma amin. Sheikh agamba nti duwegulawo swala esomebwa mu buli sunna oba ngisoma mu zatteeka zokka? Eggulawo essala tugisoma mu buli sunna ne faradha, tewali njawulo wakati wa as-salawatu nafila wa olaba nti waliwo ne zimu ku sala za sunna ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala eziteekako edduwa ziri special nga salatu tarawih oba salatu layl qiyamul layl nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yagiggulangawo ayina edduwa 2 ziri special zimanyikirira mu sahihi Muslim ne mu as-sihahi kutuba as-sihahi nga ziraga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabanga edduwa zaawukanako na zino. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Barakallah. Sheikh manyina fa abuzo bamuganda waffe nti ayagala ku musomesaayo ko butya wayinza okuyisamu abakadde obulungi. Okuyisa abakadde obulungi kigambo kikulu nnyo. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani yatulaga nti okuyisa abakadde obulungi ibada. Tusinza na cyane Allah gwoyisa Islam bwayitirira obulungi kukwata abakadde bongo gwo bafaako mufaake nuji oli ku ibada nga Allah kuwejjana. Allahu akbar ega kigambo kyewunyisa. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yaga nti wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah yakisalawo dda bino wammanga yabisalawo dda isokera ddala alla ta'budu illa iyyahu. Bubanga osinza tosinzanga ye ekintu kyonna asinzibwanga yani awo no waliwo obujulizi obulaga nti byonna bye basinza mu nsi babisinza mu bukyamu. Mbaddeko n'olwaleero wetumwe mbadde nsomesa ku sala ya subhi ne wajja amasala go okusinza empewo z'ekika. Amasala go okusinza empewo z'ekika nga baga nti tetuzisinza empewo z'ekika ensinza yaayo kuziteeka mu kifo kya Allah n'ozisaba byewalisabye Allah jalla jalaaluhu. Muntu musanga nga byalisabye Allah tabaraka wa taala ate byasaba ki. Mithalu dhalik bebagenda mu ssabo naga nti bajjajja tuli bubi bajjajja mu kyalo kyonna temulimu yadde ayina akamotoka fenna tuli ku bugaali ate n'ayina akagaali nako kakola ki kaafa. Olina asaba ebintu byaligambyani Allah tabaraka wa taala. Kati mu mbeera efaanana bwetyo tugamba nti oddidde ekitonde empewo z'ekika n'oziteeka mu ki. Allah bwe yayogera ku bafudde yagamba nti amwaatun bafu ghayru ahya si balamu wama yash'uruna ayyana yub'athun tebamanyi naddiro bagenda kuva mu ki mu bifo bibalimu mu kabbuli awo. Teyasobola na kwetaasa kuba bapangula bipangula eno qariino ebeera mu muntu ine jinni guno omuzimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagwogerako ma minkum min ahadin illa wakad wakkalahu Allahu qarinuhu min aljinni. Teri muntu nze naawe abali wano n'abasigadde okujjako nga Allah muteekamu omuzimu. Bamubuuza Nabbi Muhammad wa iyyaka naawe omubaka wa Allah olina omuzimu yaga nti wa iyyayi nange nina omuzimu illa a'anani Allahu alayhi Allah nze yanyambako ku qariinu yange oba ku muzimu ogwange fa aslama wasilamuka fala ya'muruni illa khaira.
Allah tabaraka wa taala omulimu omuzimu gwe yamuwa nabbi Muhammad tegulagira okujja kugulagira buki abawarabu bayina enkola yemu nga bwolabye y'Abaganda wano nabbi yagirwanyisa olulwanyisa olwali olunene mbadde nkigamba Abaganda bafaabo olulwanyisa olunene lwelwanyisa enkola eyo bayina amasanamu aba bayina amaji amasanamu naye nga bayina n'abakongozi baago bakatonda baabwe baali baafa dda naye nga babasamirira waliwo omusajja omu baali bamuyita Nizaali y'omu ku bakongozi abakulu ab'Abawarabu era bw'ojjukira nti musiira w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe baagala okutta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagenda eri amasanamu gaabwe bageebuuzeeko bwe bagenda ng'amasanamu lye bayita Hubal waliwo essanamu lye bayita Manata waliwo lye bayita Laata kati essanamu lye bayita Laata omukongozi omukulu yali kongojjanga bamuyitanga Nizaal basuulanga obuntu bwabwe nga bwe balibuuza tulamule Muhammad tumukolere ki tubuulire nga teryogera ne baga nti awo omukongozi omukulu wuyo Nizaal tubuulire Nizaalu nadde emabega w'essanamu mbu nga yakongojja essanamu eryo oba emizimu ogwo n'agamba Muhammadun kadhaabun kafirun faqatuluhu Muhammadi mulimba mukaafu yakaafuwalira eddiini yammwe mumutte ne bakuŋŋaana ebika by'Abawarabu kwe kuwaŋŋangusa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumujja e Makka bamutwaliwa e Madina amakulu ebikolebwa wano byonna nga bw'obiraba mu bakatonda be twalina ba Mukasa ba Busoke ba Kibuuka Omumbaale baani bakatonda abo bonna nga bw'obayina bandawula baani Badungu Bakaganda bonna bakatonda babaganda waliwo omulala gwe bayita Nakayima ali awo ku Mubende Road natuukawoko nendaba abantu Allahu akbar musajja ajja n'aguluma n'embuzi atwalira Nakayima bonna nga bw'obalaba nga bwe bali wano ne sisitimu ez'ensi endala nazo baziyina balina bakatonda bafaanana bwe bati akati Allah kyesooka okusalawo asinzibwenga yekka ebbanga lyonna nakati wabil walidaini ihsaana ekyokubiri Allah neyezaako n'aga nti n'abazadde ababiri bayisibwa buki bulungi tera okukigumiza n'okukinyweza nti omuzadde ne bw'aba yakola ki Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga nti gwe kennyini n'ebibyo bibeera byani bya kitaawo ne bw'aba yakola ki asigala taata asigala ani asigala maama mu mbeera yonna muzadde yakola ki ebyo bireke asigala okubeerawo okwo ayinamu ettaffaali ddene mu nsi okubeerawo okwo ayina ettaffaali ddene mu nsi yanjokya yambonyaabonya wano maama yatuleke wa kitaffe ebyo byonna tebirina makulu baana mmwe tebirina makulu taata teyampa school fees ebyo byonna la faidata laha ffe tulina okubeera nga tubitunuulira omwana lwaki tewamuweerera naye gwe ng'omwana tobitunuulira tebikwatako okubeerawo okwo mu nsi Allah gakimala wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana sallallahu ekitiibwa atuwe okubeera nga abakadde tubayisa buki bulungi barakallahu fikum jazakumullah Sheikh abuuza taata wange yafa naye buli lwe mulowoozaako nkaaba nnyo Sheikh nkoze ntya era okukaaba okwo tekukosa taata wange waliwo hadithi abantu bagitegeera bubi nti innal mayyita la yu'adhabu bibukai ahlihi omuntu omufu abonerezebwa olw'okuba nti abantu be bamukaabira okukaaba kwe baali bategeezaamu niyah baali bategeezaamu kukuba biki biwoobe so sikaaba okukola ki okukulukusa ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakukaaba naye tekwali nga kwa lutente oba kwa lubeerera ng'ono ye bwali tukugamba ekyolubeerera okumujjukira kirungi okukaaba naye leka kifuula nga kyaki nekijja yemu nga takiinaako control nkoze ntya kisookera ddala tukusaba obeere nga gwe kennyini okyeteekamu nti taata gye yalaga naffe gye tukola ki naffe gye tulaga enjawulo eriwo ntambula nfa gye tufuddemu wallahi si njawulo yakusookayo la okufa ffenna tufe nfa nga tuyina kufa kusinkanani Allah tabaraka naye enjawulo ofudde otya enjawulo eriwo waliwo abafa nga afiiridde ku tawhidi kusinza Allah tabaraka wa taala fahani allahu Allah bakuwadde
era tukuwozaayoza omuntu yenna afanga oba otusoose oba ogenda kufa mu maaso naye ng'ofiiridde kwawula Allah ng'osinza Allah bakuwadde ekirabo ekitabangawo mu nsi. Lwaki? Nti omuntu yenna buli lwafiira ku nkola etali ya busiraamu ne bwabeera mwavu ne bwabeera mugagga nga yenna gagga asembayo tagenda kuddayo kufuna ku bulamu bwakwesiima okuvaawo. Ate omuntu bwafiira ku busiraamu ne bwabeera nga lunkupe asembayo mu nsi wallahi ayina essuubi ddene. Ate ono n'abeera nga ayina ebizibu okubeera nga obadde mwavu ku dduniya ate n'ofiira ku bukaafu. Tolaba nga kikolwa kinene. Oli mwavu ku dduniya ate n'ofiira ku bukaafu. Khasira dunya wal akhirah. Eddunia ekufudde n'enkomerero ekoze ki? Dhalika huwa al-khusran al-mubin. Naam. So mumbeere fanana bwe tutugamba tutya nti omuntu bw'abanga afudde ekisookera ddala weekube weeyozeeyoze. Abdullah ibn Abbas yagamba nti ma azani lamma mata walidi, taata wange bwe yafa nasigala nina obulumi naye ma azani mithla ma azani rajulun arabiyu, teriyo yankubagiza nampa ebigambo ebingumyagumya ng'omusajja munnamalungu bwe yangumya. Yagamba nti usbiru nakun bika sabirin, guminkiriza. Abdullah ibn Abbas omusajja munnamalungu amukubiriza ngati guminkiriza nakun bika sabirin. Teri kubuusabuusa omuntu bwafiirwako omwagalwa amujjukira nnyo ate ebbanga eddene. Ffe abafiiriddwa ku bakitaffe tulina bingi bye tulabye, naye yagamba nti usbiru nakun bika sabirin, guminkiriza, tujja kuguminkiriza nga tusinziira ku ggwe. Fa innama saburu arraiya ba'da saburi arras, obuguminkiriza bw'omuntu akulembera oba wa wansi owa bulijjo kwegamba bujja luvannyuma lwa buguminkiriza bwa mukulembeze oba bwa muntu ali waggulu. N'amugamba nti sabruka lil Abbasi wallahu khairu lil Abbasi wallahu khairu laka lil Abbas. Allah byagenda okukolera Abbasi birungi, era Allah tabaraka wa taala tumusuubira nti byagenda tumulowoleza byagenda okukolera Abbasi nti biki birungi. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuntu olina okukyeteekamu n'oguma n'otegeera nti lyekkubo gye tukola ki gye tulaga ffenna, ekyo la mahala tekiinaako muntu agenda kiwuma. Oli kabeera afaanana atya? Omusajja mukyala mbu yeetabeera na passport yafa juzi n'abakyala waawa bamwogerako niyetaba na passport Queen abadde tabeera na passport ayitambula butambuzi. Gwe byotawaanira ne passport oba abakulembeze babeera no yetabeera naki na passport yennyini passport, era bamulabako nti Queen Allahu akbar. Akati awamu n'okubeera nti bwatyo bwali bamuteekayo bamuziika bamuganzika, ayinza okuba tebamuteeka mu kabuli naye era gye bulikomerera azze wa Allah tabaraka wa taala. Tugamba tutya? Tugamba nti weegumyegumye n'ekyo. Ekyokubiri tukugamba kitaawo musabire edduwa. Bannange kino tukyogera lunye, teri yasobola kufa ku mufuwe nga mwana gwaba akoze ki gwaba azadde. Nabbi kyova olaba yakyogera yagamba nti au waladin salihin, oba omwana omulongoofu yad'u lahu, yasabira kitaawe, yasabira maama we, tusabira taatawo, sabira ani? Maama wo. Buli womujjukira musabire. Era tutera nnyo okukuba ebituli mu nkola y'abantu okuyita abalala abatalina kye bamanyi ku kitaawo, abatalina kye bamanyi ku maama wo, bajje basabire kitaawo, baba musabidde min tibi nafsihim, nga balowoozezza bo bennyini baga nti gundi yakoleranga kino ne bamusabira fabiha wa ni'ma. Ne Allah yakiraba nti omwana yayina obulumi obuva ku mutima nga budde eriki eri muzadde we. Nabbi n'akiteeka ne mu hadithi. Barakallahu fikum, jazakumullah. Fika barakallah. Sheikh agamba nti Abubakar Mustafa Mayuge, Sheikh kiramula kitya omuntu okuba nga abadde musaaze naye n'ava ku swala ne tumuyita adde ku swala okumala ennaku nnya nga tayagala? Sheikh omuntu oyo Allah n'amujjulula, tumusaalira oba nedda? Omuntu atasaala bw'aba afiiridde ku swala, bw'aba afiiridde
tasala amateeka g'eddiini gaga tetumusalira ensonga ze tuzireka wa Allah tabaraka wa taala tetumusalira lwaki abadde tayagala sala nabbi yaga nti al ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah enjawulo eri wakati waffe n'abantu bali abalala kusaala faman tarakaha fakad kafara alika essala abeera akolaki aba akafuwadde abawalimu ekyewunyisa balina ebigambo bibiri ku taruku ssala bagamba ekigambo ekisooka tariku ssala yuktalu haddan omuntu alika essala tumutta nga ye haddi ye mu ddiini eyo qawulu ljumhur oli bwalika essala tumukwata nitumutta qawulu eyokubiri bagamba nti yakhuruju min al islam wolekera essala oba ofulumye muki busiraamu kikigambo kya imamu ahmad bn hambal era yaga tariku ssala kafir binasi lhadith olwa hadith eyo nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam gyeyogera n'obujulizi obulala barakallahu fikum jazakumullah khair shekhe barakallahu fika badde samukane tukomaawo olw'obudde inshallahu taala bwetunatandika tubebaza mwenna batufolowinze ne baganda ffe abadde wano nga mutudde sabalabawo bulungi ate abaguleo byonna byonna byemusaba shekhe tusiimye nnyo tusimidde ddala saba Allah washitibwa akkirize fa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi